bw'oba omuyimbi okukola identity y'ebiseera ebisinga tubategerera ku nviiri ne style y'enviiri yo. Olunaku olwali twawulira nti lwetwakuddamu olwasooka okulaba mu kooti baali bakusazeeko enviiri. Tusaba otuyisemu embeera nga bakusalako enviiri nakyakuyisa tutya na enviiri bazisalako batya. Nze nga nyingira bino ebintu by'okuyimirira okuvuganya sisitemu eriwo ey'okunyigiriza bannayuganda, namanya wajja kubaawo ebintu bisatu. Wajja kubeerawo tocha, okunyigirizibwa; wajja kubeerawo arrest, okukwatibwa n'osibibwa; wajja kubeerawo okuttibwa, death. So ebyo bintu bisatu nali mbimanyi. Era newe bankwata, yes, batukola ebikolobero bingi. Mu bikolobero ebirala bye bagezaako okukola okulaba nga batumenya emitima, nga batujja ku mulamwa. Batukwata ne bagamba kakati eno enkomera gye muze, poliisi buli omu bamusala enviiri. Ekitali kituufu, ku lwaki mweri ekkomera kye nazuula basusola. Basala buli muddugavu, kasita obeera ng'oli muddugavu bakusala enviiri. Eryo ekkomera lirimu abazungu, lirimu abayindi, lirimu abantu abalala, naye bo tebabasala nviiri. Era bannona kirindi. Ne bagamba nembaga naye eno ye style yange, eno one of the way I brand myself, tinedda police. Era eno order yavudde waggulu. Order y'enviiri yange okuvaako yava waggulu. Baali basobola okukkiriza, naye ne bagamba bakama baffe batuli bubi bagambye babasaleko enviiri. Era ne batukwata, twalinamu abaana balina zi dread, ne batukwata. Nengamba kubanga nze nkimanyi nti okubeera mukomera olina kugondera amateeka, kubeera oyagala kubeerawo bulungi, tojja bateekako kibuli. Nengamba bwekibanga kyekyo kye baagadde nga bwe baagambye nti noteeka okuva waggulu, kale it's alright. Guno muddo gumera tinewo tubadde buli tubeera tujja mu kooti. Era bakeera ku makya ne bagamba enkya mugenda mu kooti, mugende babasaleko enviiri. Bakama baffe tebaagala balaba nga mulina enviiri obanga mulina ekintu kyonna, oba ekirevu edi bamusalangako ekirevu, nga tebaagala kulaba na kintu kyonna kyonna. Ne tugamba owaayi katukole obusibe bw'abaana basajja. Ensonga mwagi tegera tebaagala kukola nviiri. Bakikola okulabisa, okulaga nti tonna kyoli. Naye nga oluusi era obirowoozaamu kubanga ekkomera lijjudde ensekere. Buli bwe baleeta bana basibe abava ku poliisi bajja n'ensekere. Ensekere nyingi nnyo mu kkomera. Kitegeera nti ogendayo ekirabo ky'osooka okufuna gwe musipi gw'ensekere, zikuluma wenawena mu kiwato. Ate waliyo passage. Yes, nga we nagambye nti no maybe Katonda mulungi gye ndi, nze nsobodde okwewala ensekere ezo. Ku lwaki? Badde nsobola okufuna abaana ne bangolerera engoye zange ne ziba nga tezirina nsekere. So oluusi era obirowoozaamu n'ogamba embeera y'ekkomera, olaba ensekere zikuluma eno yonna yonna, kati ate obeera n'enviiri. Enviiri abazisala ba saaluuni? Yawaliyo basibe bannaffe abakola mu saaluuni, bo bwe batyo batambuza obusibe. Omanyi obeera mu kkomera ofuna kyokola, kasoba nga tolina kyokola obusibe bukulumira ddala. Nze emirundi egisinga mbadde nsoma bitabo. Time yange y'ekkomera ngikozesezza kusoma bitabo. Ti buli kimu kyenfuna mbadde nsoma. Yes, nkimanyi emirundi egisinga natumyanga ebitabo, naye ffe okubeera nti tuli bannuupu oba ba people power, ebintu byaffe biyita mitendera. Abalala bayisaawo obutabo bwabwe ne babusoma. Naye nga nze bwentumya ebitabo bagamba tulina kusooka kusensalinga bitabo bino, osi alabe oba bikkirizibwa oba biri ku mulamwa. Kati n'omubuuza ddala ekitabo ekiri katale ka Uganda, kiri katale ka Uganda, okigaana otya? Ne mbasoomooza lumo ne mbagamba kale muganye ebitabo byange birala okujja. Kuba ne Kyagulanyi yaleeta ebitabo, President Kyagulanyi Robert bwe yajja tukyalira agandubyan baleetedde ebitabo tetwabifuna. Bwe nabuuza Deputy OC n'agamba twakubidde headquarters ne bagamba ezo topic ze baleese temwetaaga zisoma. Kati nensalawo mbasoomooze ne mbagamba kale mbadde njagala bandeetere mustard seed. Kyewuunyisa nti ne mustard seed nayo baagituma. So ebitabo ebibadde bye tubadde tusoma nga biyitawo mu magezi
ti mu buli system mubaamu ebituli osobola okukozesa ebituli ebyo okufuna kyoyagala era mbadde nsobola okufuna ebitabo byenjagala. Kati mu kyosomye oyizeemu ki ddala kyogaa kino nkisomedde? Njize nti omuntu basobola okusiba naye basiba guno omubiri. Bw'okkiriza embeera y'obusibe ekuluma gwe okunnumya nange muli mbeera nzikiriza onnumya naye wensalawo obutakikkiriza toyinza kunnumya. Gwe okutwala ekitiibwa kyange kyeneewa nze abeera asazeewo nkikuwe okitwale okitooyo okyonoone naye wensalawo nenga nti tosobola kunzijjako self respect tosobola nowonkola ebikolobero nowoga nti no muyambule jamu engoye katukube ebifaananyi ng'oli bukunya tosobola kunzijjako ekyo kitiibwa okujjako nga nsazeewo nkikuwe. Wali obaddeko mu kkomera musango mulala gwonna oba guno gumulundi ogwasoose era bbanga kiri omalayo? Nze sibeerangako mu kkomera, sirinyangako emabega wa poliisi, emabega wa counter, sisuulangako mu kkomera. Guno gwe gwali omulundi gwange ogusoose. Ate ekyewuunyisa era omulundi gwange ogusoose amakomera nagakuba agasukka 8 mu nnaku 9. Mu nnaku 9 batusibira e Kalangala ne batujjayo ne batwala e Masaka ku CPS wamala ne batwawula ne batwala e Kasejjagirwa olwamala ne batujja Kasejjagirwa ne batwala ku Saza bwe batujja ku Saza ne batwala e Makindye bwe batujja e Makindye ne batwala e Kitalya. Ti mu nnaku 9 ze batukwatiramu ezo ze batulugunya nayita amakomera gonna agenda.